Someone is saying, how is Musuza? Musuza is great. He's amazing. Thank you for asking. Oyo gw'olaba amwozoolera amaaso ku TikTok live ng'ali mu ofiisi ya ggwanga ennene etyo. Ye minisita w'ebyobugagga bikalwanya mawanga. Bwe njogera ku byobugagga bikalwanya mawanga njogera ku byobugagga eby'omu ttaka. N'owulira nti Amerika erumbye Saddam Hussein mafuta. Nti Amerika erumbyemu amakadafi nkugambye mafuta. Amerika erumbye Sudan ne batuuka n'okujawuzaamu ne bakuba Bashir mafuta. Wetegereze minisita wa gammwe. Ali ki TikTok azanya Kodina. Ali mu butabo bwa mmese eridde sabbuuni embuzi yalinnyira ente. Mu ofiisi y'eggwanga. Nga n'emabega waliyo ekifaananyi kya mukama we ye gw'ayita president. Nga waliwo bendera z'ensi ebbiri oba ez'eggwanga lyo n'ez'omukago mwe muli East Africa. Nga bakulaba oli ku TikTok live. Oli mu kwemoola obeeko nno ng'oyogera eby'amagezi otuyigiriza ku by'obugagga by'omu ttaka. Obeeko ng'olina ekintu ky'oyigiriza abantu nti ttaka tosobola ddiganyirwamu just mu kulima kwokka nga ggwe minisita w'ebyomu ttaka. Naye oli kuli weemoola olinganga ttimba etunuza essimbo. Mu ofiisi y'eggwanga waliwo abasajja abayivu ennyo, abasajja abakozi ennyo era abalowooza nti basobola okuweereza eggwanga n'okugatta ku ggwanga. Batunula n'amadiguli gaabwe n'experience yaabwe ng'abaana abatalina experience, abatalina yadde obumanyirivu be batudde mu ofiisi z'eggwanga batuulemu kale nga waakiri bakimyemu experience naye nga bazze kumwozoola maaso na kuyigiriza abaana baffe kuzina luwodolo. Ye Uganda. Uganda nga mumanyi enkola y'oyo omusajja mukulu bw'alegako akusiima na kifo takusiima na nti ate nga kyekyobugagga kyalunda. Takusiima na kyanzi ky'amata. Takusiima na bintuntu bitonotono byasobodde okukola mu ntuuyo ze nga ye omuntu ebibye Museveni. Naye akusiima na ofiisi ya ggwanga nti mwana muwala ssengawe yeebale kukuza na ofiisi ya ggwanga ennene eti ey'obuvunaanyizibwa. Omwana muto talina yadde na kyamanyi ku kayinja k'omusota osobola olonda mu ttaka. Mukazi wattu takimanyi nti n'amazzi gayitanga mu nsulo tegayitanga mu pipe zino mwe baganywera okusooka. Mukazi wattu atamanyi yadde bwe basigala omonde mu ttaka n'aginjimuka. Mukazi wattu atamanyi na kumanya nti bw'otunda ettaka osobola otunda ground n'otunda ne wansi waalyo kyokka ng'otunze n'obwengula tabimanyi. Ye minisita w'ebyobugagga by'omu ttaka mwamuwadde omulimu omunene ennyo. Kati wuuyo ali ku TikTok amwozoola bumwozoozi TikTok live si kibyo gibaako azirongaazi ky'oyisaako kifaanana mu ofiisi mw'oli. Olulala bw'obanga ogiriko nga ky'ogenda okubaako tekifaanana ofiisi mw'oli. Linda ogende wa mukazi wo mpozi yababbaawo. Linda ogende wa Eddie Kenzo makaage. Eyo osobola okukolerayo ky'oyagala naye mu yafeesi y'eggwanga. Then Munnayuganda atravolinge okuva e Uganda agende Kenya n'empapula ze anoonya mulimu. Naye nga waliwo ka video ke baalaba aka minisita ng'alina ne bendera ya East Africa, alina ne bendera ey'ensi nga n'emabega waliwo ekifaananyi kye gwe bayita omukulembeze w'ensi eyo. Ng'ali mu ofiisi ya ggwanga yeemoolera omwo. Era ajja kugamba ekintu kimu olaba baminisita beewammwe bajega bwe batyo teebereza mmwe be bakulembera. Bakugobe. Ewaka ewabi wakulondooza yonna gy'ogenda. Anti n'Omuganda agamba nti gufiira kwatazadde mwana ate terimbwa ezaala mbizzi. Bwezaala omwana ogusooka nga mbwa n'oguddako ebambwa. Kakati bwe batunuulira minisita ng'oyo ng'ali mu ofiisi y'eggwanga ey'obuvunaanyizibwa bwetyo. Bagamba teebereza olwo abantu be bakulembera bo bafaanana batya. Bwe nnaamuwa ofiisi okukolerawo emirimu taasimewo katooyi ng'akyama omwo mwennyini.
kubanga tebamanyi mugaso gwa office. Olaba office eyeggwanga etuusa obuweereza ku ggwanga etuuka okubaamu oluwodolo. Oloteebereza zi office endala. Nga mu baana bonna abaasoma mu Uganda oli gwe baawa obwa minisita teeberezaamu abataasoma. Museveni lwakwagga obuzibu bw'olina obiteekamu feeling onyiiga mangu. N'ebiseera ebisinga kwata abo b'oyita ba advisor bo obayiira endomola ya acid ate naawe omale weeyiira endomola ya acid. Lwaki bo obayiira endomola ya acid? Okkiriza otya okubeera advisor w'omuntu agambye nti nze si wabulwa? Kubanga singa wabadde owabulwa nkakasa tewaliwo muntu mugezi asobodde kubanga akwesembereza yali ku advise nze nti president oyo omwana muwe obwa minisita. Akyali muto teyazze kuweereza ggwanga, yazze kukola linnya, ye yazze kusireyinga, yazze kumanyikako. Kyova olaba yakutte n'omwana n'agamba nti woono kisoboka okuba nti woono, naye tukulembeze nnyo obuweereza bwo. Wuuyo lwasoose ku ofiisi akoze TikTok live